Agaleero katugatandikire ew'omuyimbi munnange Irene Namatovu bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula mu press conference ye munnange outfit gye yayambadde abantu tebagitegedde bulungi era munnange tebagisiimye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Lwaki oba oyambala olugoye olugenda okumalako emirembe? Mwe abayimbi b'e Uganda mwe abakazi nze ate mbalaba nnyo. Laba ono yena yenyize tasobola kussa n'okuba mu ngalo tasobola naye ng'ofaaaki bulungi obulungi onoonya bwaki ng'olwedde bawo abaakumanyi oli munene olina ekibuto kigendera ku mubiri gwo olubuto oluleka boogere banange bino biggata mujja kuzirika si mwe muba n'ebirwadde ojja kugwerirwa kusiba mukka anti omuka gw'olina okussa gwonna ogusiba muyina ebirwadde ojja kugweri ofe naye ng'ekikusa eggata osiba oli oti olaba nsibye just seconds 2 naye njagala kufa. Bwe tweyongerayo taata wa Chosen Becky munnange ayagala kuba nti nate bannayuganda mumukwasizaako okumusondera piki era munnange yabadde ku live emu n'alyoka agamba nti nno ali mu kaweefube wa kulaba nti nno afuna piki nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi ako tugenda kubeera nga ate tubikuteerako katubeere nga tubikuwa piki yaki byonna byonna agenda kubeera nga ate abyogera. Piki nkadde erimu ssente mmeka tutandikire kwezo njimuguleko tugatte. Muzeyi piki essaawa eno tasobola weza kakadde ng'emazima. Era zonna ezigirimu tuze tutandikirako ne tunoonyezaako endala. Ndi musuubuzi wa piki ssebo. Labayo kayondo tokatunonye sente enamba bakungambye egisindike singa bataddeko na sente yannemye owandiika wa eri 0759 yakulemye okuwandiika kuno tewali buzibu 59 32 ejja sembyayo 12 sembyayo 12 wereta manya ki Lubega Peter Sebo Lubega Peter mzee yagala piki ya kiveera yagala eriddeko mzee kasatufuna piki kesende zekulaba tufunye kubanga tena tukolera ibulero ne sande katulaba tufunye buli wena afuna ngo butenga tusonda ya kasende mzee yakune piki endala. Mzee abeera saidi kina ngamba te simumanyi nze. Mzee abeera Kasaana Masaka. Kasaana. Omanyi TV webeegala wereka akatalekeka. Ndina okuvaako nga ndisa akatalekeka. Bano be baani banange nina mu ebifaananyi by'abazadde bamu. Luno lutaata lwa Chosen Becky. Wawona njagala nnyo muwala wo naye gwe muzeeyi mbadde nja kuwandagaza tewaliizeemu somanyi saagala bantu bakulu beebuza magezi era kamala okuteekako kino Chosen Becky bw'abira batategeera niye yayogedde taata wa Chosen Becky muwala wo yakugulira piki yona ogikankabudde efudde eweddewo olitolonseza bakulu banno obatuuziza mu katebe nga mumanyi nti intaneti yasonda ssente mbumukoze ka live mbumuli mu kusonda ssente mwagala kulira taata wa Chosen Becky piki gwe taata wa Chosen Becky abantu bali mu myaka gyo bakola ng'olazeewa bwe maa kutunulidde toliko obulemu olina awakuluma awakulemesa okunoonya ssente z'olyoka omale ku mwana emirembe ndabeeyo amatako gonna nga gayingirira Chosen Becky mu nsonga zino you will see my true colors ndabeeyo babatenda ndabeeyo akeera mu Chosen Becky ne wobakyali wange tujja kuvaawo bubi muli babi abazadde abamu munyuma nakutwala ku DNA abaana bano babajjako omusayi balabo bamu ababazaala abazadde abamu temusaanidde kuzaala yadde musaanidde kufanga muli bagumba omuzadde yena asobola okujja mu kamera n'akola ekintu ky'amanyi nti kigenda kuswaza omwana we omuzadde oyo asaana kufa kalaba oyo omwana wamussaamu ssente kyenkana kyoyo gw'oba oleebukanya buli kaseera omwana muto she's just 20 naye alina ebizibu bye ng'omuntu naye omwana ogezezaako okumuswaza ekimala omwana omuswazizaho omwanda we
omwana we talina kyatakukoledde okunza abazayi b'okukyalo bonna basolonzeza muli mu ssimu naye temugenda mumwena mulinga ndiibwa otasina ez'obuleega taata Chosen Becky weewuumuze Chosen Becky takerangako ku makya akugamba kuwasa mmanyi kati abantu b'akantu enkya bukera bukezi kuvuma Chosen Becky omanyi abantu bawano oyinza okulowooza mu famire zammwe muzirabirira 99%. Wobanga toberangako na muzadde atasiima tuuza omunyo wansi. Wobanga toberangako na muntu atasiima weewuumuze. Abazadde b'ennaku zino bo bali mu competition abaana be bazaala. I don't know. Naye wakitibwa Allah nsaba mponya omutima omutinyira ku baana bange sibeeranga muzadde oyo gwe banegera kwekokkola nkeera. Imagine bwe tweyongerayo ensonga y'ebisiyaga ekyagendera ddala mu maaso era abasumba bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bakomerera musumba munnaabwe. Twogera ku Pastor Akayanja. Jjukira nti Pastor Kayanja baamutwalako mu kkooti nga bagamba nti munnange ayina ate be yalya ebisiyaga. Okitegeera katusooke tubeera nga tukuwa Pastor Abujingo. Kasita sina linnya lya musumba lye njogedde akagato gwe katuuka akambala asibe n'obuguwa. Tumubuuza lwaki bw'aba agoba emizimu egy'ebisiyaga jjo agitaliza. Abantu bakulaga Holy Spirit bamujja nawo ne bamutwala Holy Ghost n'omugane Holy Spirit wo taasa ku bavubuka abayimirira mu maaso go oba ab'omu nnyumba yo. What is prosperity when your spirit is perishing? Every time prosperity, you're going to prosper. Prosperity, anointing for prosperity. How about your soul? Abantu abambalooza nti muggulu waliyo enguzi ogenda genda n'ebibajjo bya golodi. Katonda agambe oyo mumuleke aleese ku bugagga. Obugagga bonna mu nsi yabuteeka mugwe kwata Katonda kyawe ekibi ogenda kugaggawala. Zikubira waggwe mu linnya erya Yesu. Kwata Katonda kyawe ekibi ogenda kugaggawala. Obujulizi obwokubiri bwenfunye nga nabwo bw'amaanyi ddala. Byakugwanira kyosiga kyokungula obukyayi wasiga mu bantu n'obubi wakeera ku mukya n'osalawo nti weetunda otunda mubiri gwo wali osuubira ki? Bayibuli ekolemera malaya yeetunda Katonda akwata ekyokutunda bwe wandibadde nga kaabazizina obwere tebandibadde bantu wakeera ku makya mukazi gwe n'oyimira mu public ebe bwe beeyogeza mbu bakufolowinga wemanyi nti oli wakabi nga kavuka kali wano katoobaanira ku mwana wange kanoonya erinnya kayimbayimba ebiyimba ebitanyuma n'ogamba teri abanja gy'atawola teri abanja gy'atawola omwana mutima bwe yakubanja wategeera nti omuntu asobola okwesibako wategeera kale okiwulira mutima bwe yakubanja omwana dwe wategeera nti omuntu asobola okukakasa ensi nga bwe yakubakako nga tamalira bw'ofaanana buli muntu kijja mmutuukako kyenneekakasa buli muntu kigenda kola ki onyumya sitole betusana okutiisa mulisiza abantu mutugidde abantu maloogi munywesa abantu ebintu ne mudduka mukyokoza Katonda n'omukola n'essajjaleza nnyindo nga ndabangazi eringa omulyango gw'essabo wagikolawa heina amasigo oyinza okugamba erikenta mubagituuza kentamu ya Buganda Land Board ate ogamba wagisalasala n'ogifunza yafunda ddi wali otadde abaana b'abantu mu bulamu bw'ekisirusiru mu bwakola simanya biki awina amabeere mangi ekifa kiri n'ogamba lusozi lwabasamize akabeera tekaliiko kyokka olaganga abantu simanyi wagera n'ofuwa kuba oyagala oyingiza mu bantu abaana b'abantu bagende babasalesala amatako galiwa gw'oyina omanyi wakula gwe omanyi woofaanana oyina mmira weeraba gwe mukazi gwe osooka osindikiza abaana b'abantu bagende babasala obusolo okakasa oyina figa gwe weeraba okakasa oyina n'amabina ge bakolako adde olunaku n'olumu mpozi nga bakakwambazako nekakakolako nekagwa buwi. You still smell that period of last time. I cannot reply you, bitch. You're too old for me. When you bring it, bitch, this is a new generation. You can't just fuck up with me. Bitch, even my vagina is more prettier than your face. Go tell that illiterate who is not educated, fool me Z. That byonkoze ku nsi bimala waliwo omuntu akutta ng'okyali mulamu nze kusaasa byokoze ku nsi bimala. That is enough. Era kibale nti wanziika dda
according to the situation. Naye Katonda agaba era alaba alina yise dena iraba wonna. Era bemisana n'ekiro. Amanyi kikiza kye nakukolera. Amanyi kiki natasa gyoli. Amanyi nabiki byompisizaamu. Nabadde ndaba omukulu Abitex singa ayogera. Nga agamba mbu abayimbi baba nabazanye mizanya simanyi ba comedian. Muba muyisiza bubi nnyo era Abitex story bana mirembe mu nsi. Ne wolironda akawumbi kesene ne wolironde kutiya. Toriba na mirembe muno mu nsi. Bye mukoza abantu mubimanyi. Toweri agalira mu sente zoli ne wolibo zironze. I'm telling you. Abitex emabegaawo njogera nga nte Katonda with evidence nga ne Katonda yasinga okulaba alaba. Abadde mu bulamu obutuko kumukwatira mu lodge nga sigaze simwe mujja kuba ya full figure eji au waloka buloji bona we machinde na akasinga kakali aunga wapitisi ku mitanda nganzuka ne mugamba mutabani wanga Abitex aliba anemedde okufuluma nonya sente ze wole genda ku maduka jayo sente zile zone zibade zigenda kusosoko zimutwalire oli abulungi nyo nezimutwalira situga nko maso ga mukulu nesogera ku Abitex nenga mwogera ko bitya ebirungi ebisembayo biro byenjogera njagala mbyogere kwa naliwo ne babizonto na mzee Senko buge ne baneti amaro Dr. Tiamai nani mututte nani ani umulala na yogerera Abitex bigambo nga jeno musale yalayire okuddamu okusala mu rujala bwene bajjo ne muzeyitama ne mirundi nentuko kukaaba maso ga jeno musale awe Abitex sente nentuko okumulimba nti Abitex ali ku kitanda agenda kufa aliko chupa mukono omusajja ali awa yalinze ne ambulance kyeyasemba yokola ne mulimba biru yamanyi simanyi biti kyeyasemba yokola naboza betaga sente nga mmeka nenze bayi nimba kubira sente nazogera mu dola biki ne tukomowe Kampala naye atate sina zintu walagu ne mukwatira sente agende gulu bwe yatuukayo yalwawo okulaba jeno yasoyo bennaku mwenda Penge wuna avuddeyo nalyo kagamba nti no ku kikonde wakati wa Prima kw'ossa ne Zahara Toto yalabira ddala nga Zahara Toto bagenda kumukuba. Agambye nti Prima alina amaanyi ge era nga Prima ssaawa yonna ayinza okuba nti ajja kutimpula Zahara Toto. Mbu ate ku Zahara Toto kw'ossa ne Zari mbu Zahara Toto asobola okukuba Zari. Kabeere ng'akuwa ensonga ze. Zahara Toto toyinza kukuba Prima. We are aggressive munyaje kusura kusemiti ngabulanga kubizene bisinga kwa bali Prima tasitayira kita zenda bali bagera kutikito kwalanga mizigo alanga kino alanga ngato bunguleko kino yibaka iva zimba gatanyalinga ya nyama bafunya makuluga kina ina ali walinga sura kusemiti kwegamba ki aggressive kinzo kukuba Zahara Toto alika ndi Zahara Toto olimega pite contest so ni mai costume so iboze bitya mai cosmetic si Katonda badaku wadde ko kasika Zahara Toto Katonda badaku wadde ko biseera ngolabika mukko bulungi kenda kuzise so birambo sobole byali Kaya kikonde kyo nezali bwenjira magamagara kuba kikonde wadde bya sente Zali alina akaloboozi Zahara Toto ajja kuba Zali obuzibu nti balina okubasiba enkoba z'eggaali Zali balina omusiba mu lukoba lw'eggaali yenna n'omwetoloza enkoba z'eggaali ebinyonyonyo bireme kuyiika omanyi bamutunga bapesa zibibye bamuteekamu ebinyonyonyo ennyama y'embalaasi embirizi temuli mulimu obubaawo kugamba yeetaaga okusooka n'osiba emiguwa aleme kubeera ng'ali mu lwinga ayiikayiika ebinyonyonyo tukola zo kigezi kyagambye kimanyi ekiyinza omumukuba ayiikeyiika ebinyonyonyo yewaze mwita zibibye so ate n'ekirala waliwo omuntu ayingira mu jimu manya mulingi ng'olaba Katonda mu ggulu waliwo alina pulani y'okubba munne
bwenda bazaala tota ina pulaani ebbaka kowekowe kazzali kuba zali ono alina obukowekowe bwandeekayo oba bujja Namibia oba bujja simanyi Thailand bwa bbeeyimu kuba zaala toto bwalina kati ndabira ddala olukwe n'okwagala okukuba zali naye ng'ekigendo ekyo kyakubeera omusika gw'obukowekowe waliwo pulaani y'okubba kuzali obukowekowe kyesisuubira zali ayinza okikkiriza n'ayingira n'obukowekowe muri mu jiimu ekirala mwandibadde mwesaasira kuba mwenna muzadde ku baana abasukka mu 5 zaala toto ne zali Wingi ez'abasajja zijjula nnyo omusaayi n'entu era twagala kulaba muntu nga n'abaana egudde wansi bonna abazibalizi bali mu 2022 emyaka gitambudde zaala tota ayinza okukasuka ku paaki nesira bwozali kukasuka ku kikondi waba bwetaagawo omuntu asooka okubasala ku njala obambaza giravuzi kuba abasinga bonna balina amaana gabamuwa butwa tebibeeremu kweyagula zinayingira si ezenjala mu bumu ekirala faiti eyo ani asinga ogyetaaga zaala toto yasinga ogyetaaga kuba zali bbingimukko mu linnya kazaala toto yasinga okugyetaaga kuba zali ye mu linnya w'amaanyi kiyamba nnyo zaala toto ate zali teyetaaga nnyo senga sente zali alinamukko ku ssente kati faiti ento erina weemuyambira naye zaala toto sente ezazeetaaga nga olaba pulima weyeetaaga zaala toto kuba pulima afunamu nnyo ku zaala toto linnya ddene okusinga ku pulima naye olaba bino byonna ekireeta bino byonna bantu balina ebintu ebiri nkumwe Zahara Toto nabadde ngenda kukuwagira naye ate ekikonde okireeseemu kabampaane mungi wabadde okwataganye ne mu mbuti munno ng'okwataganye ne geto munno ng'okwataganye ne kadeyideyi munno kati ate zali wayingizizaamu waaki mb'ogenda musambasamba bibbiyeero it is because you cannot afford it yourself Zahara naawe weetaaga bibbiyeero gwe Zahara olaba tosobola wadde kukola ngereka zikuli mu manyi nze nabadde ngenda nkukuwagira otusambire pulima bwe biyingizizaamu zali ddiya naye ate nina okukuwagira kuba ndabira ddala nga pulima ogenda musotta naye weesonyiwe zali obusungu olina bungi maama kakkana zali tomuyingiza mu magundi gammwe mu matankane gammwe okitegedde ekyo ekintu bw'onoomala okwesonyiwa zali tugenda kusapootinga olwane ne pulima mbadde njagala kuva ku sayidi yo naye hapulima nga simukiririzaamu munene ate mumpi ate yagambye ye si wa geto ate Zahara Toto tologa pulima omukuba mu kikundi naye nga zali yeddiyale muveeko mwesonyiire ddala otherwise you don't want basupporters bapulima okwegatta ne basupporters bazali tojja mmalako bwetyo etambudde obadde mulabi mulungi alakwekubira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribing ng'olikinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section beera bulungi weeraba